Okay, buterevu mbaniriza nnyo abatulaba nze Happy King Uganda muzukulu wa mugamba mutya muli mutya yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba abasinzire Dubai abasinzire Qatar onina omusajja wange Segawa the only son of my father nkutumiddeko nnyo Remy naye ali Qatar mwena mbatumiddeko nnyo Dubai abasinzire eyo side eyo namwe muli bakabi nnyo mwebale okubeera nga mugoberera Happy King Uganda mbadde ennaku zino nababulako bannaye mugamba Happy King updates naye ndowooza leero katusimbule manyi bangi nnyo naddala ng'oli wa mu 90s awo 90 wazaliwa 1994 93 95 olina okubanga omugenyi gwe nnina olwaleero omumanyi kubanga ennyimba ze zatimuka nnyo mu 2000 awo lwaleero ndina omusajja wa Katonda musajja muyimbi musajja musumba musajja businessman musajja ategeera ebya entrepreneurship ategeera ebintu atenga naye bya presentation bino abitegeera bulungi nnyo musajja muweereza wa Katonda nze mukusookera ddala we nali omutu nayagalanganya akayimba balinga bakayita siritya kintu kyonna katutandikirawo omusajja ono yanjule n'akayimba ako kenyininyini okalabe nkajjukira akayimba okajjukira bulungi nga tunaba kubuuza ku bantu sooke tukayimbemu siritya kintu kyonna awali Yesu newaddeyo jali nfuno kwagala kwe situlo mutima gwange ze asasire yeyeka Yesu anyimusa bwemanga nkoye ansitula akombyawe meme yange bwensaba Katonda nange nanzira akayimba kali kakabi nnyo amayinzi bwe nali omuto nayagalanga nnyo okuzina break dance kati nagenda okulaba Sebo mugospel muzeeyo omusajja akuba slide okufaako nengamba ate wesiyagala olunayagalani soka yanjira abatulaba amanya gange ze Seku Martin ndi muweereza era nga omukulu habi wakunyonyodde gospel music ndi muyimbi producer ndi evangelist obusumba nabo mbukola wonna bwetagisiza naye nga nnyo evangelist ndi entrepreneur businessman era nina company etibwa Seku Events ate newagabagambye nti ne ku TV mbaddeko ku radio kwendera ku TV ngenda kuddako bwetyo nga nkwasaganya emirimu mpolampola ate ndi musajja ekisinga okuba ekikulu ni musajja mufumbo n'abaana bana okay Seku Martin Seku Martin yani tutandikiraawo Seku Martin ye muyimbi ye muyimbi aina background obaka ngambe aina entandikwa eri very humble ye muyimbi atandika okuyimba myaka giri kati gina kwedi myaka 25 mabega atandika okuyimba mwaka gwa 1998 musegeza abantu bano bempise okuva mu 1993 awo 92 bazalibwawo toyinza kuba atomanyi toso kubanga tumanyi Seku kubanga tulaba n'abato bennyini abato ab'emyaka ena kati bamanyi kati bamama baabwe abajjajja baabwe bona bayimbidde ekikulaga gye nvudde ekyo mwaka ogwo ntandika okuyimba emyaka 25 ngenda kwezi emyaka 25 mwaka ogujja Seku Martin ye muweereza muyimbi ayagala nnyo obuweereza oba ayagala nnyo Katonda gwaweereza nti ffe mu kuyimba okwaffe ne watabadde ssente tusigale tuyimba tusigale tuweereza kubanga kintu kiri kitundutundu ku bulamu bwange it's a calling ku bulamu bwange bino byonna ne binsanga busanzi nengolwedde nkyagala kubanga kuva mbuto nzize enkola ki nnyimba Seku Martin ate ndi producer producer music nti music ena gwenkoze asinga obungi album ze 11 zonna music asinga nze mwekoledde production lwekyo nsobodde manuvalinga n'okubanga nsobola okuyiga ebyuma production mastering coordinating tracking ennyimba zonna zensobola ate nsobola n'okukolera abayimbi abalala ennyimba kinyambe nnyo kirungi nnyo okubanga tukukyazizaako wano ku Happy King Media Uganda naye njagala kusooka kumanya Seku Martin ajja ate okutegeera nti muyimbi Seku Martin ajoyiringa atya obuweereza buno okubanga kwegamba tana bachitata tutumuka nnyo Seku Martin oli Seku Martin oli tanaba kujja ku TV tanaba kubira ku TV yasomera wa Seku Martin yazanyiranga wa ebintu byatambulanga bitya ebiseera ebyo Seku Martin nzalibwa ku kyalo kitwa Namungona we tusinzide wenyini wano nzalibwa wano era kati ngujjeke ene nyumba eri ya jjajja waffe yaleka ne kati wanate
we twasobola ofuna ate ne tubanga tuteekawo kino nti yali part of the other kiri ekitundu. Yes, kakati Seku Martin akulidde kuno nsomedde kuno namuŋoona primary nembeerako Kawala kati gituyita Kawala yalinga St. Kagwa kati Kawala Gombe nengendako Makerere Kipipa wensomera primary era wenjimalira nengenda Kampala High nenvaayo nembeera mu kinengerako nenkola byenkoze nengenda ku university nayo nenvaayo mpolampola bwentyo. Seku Martin ndokoka omwaka wa 1996 negatta ku chachi ku kyalo kuno kwennyini namuŋoona eyatibwanga DCC era mbufunze chachi nagisanga balina kwaya kati kwayo munga balina mwakananga kamu kana akatono obunanga obwadde babuyitanga bu PSR era njeganyo PSR kuba yenanga enjigiriza kugamba endaga gyenvudde PSR yo nagira ngo omusajja agikuba ne njya egomba ne sayina busobozi fenga tukyakuba ngoma mu kyacho mwalimu akananga n'engoma ne lwabalumu nengamba omusajja ono kanjigiza okuba ennanga omusajja anandaga codes zali codes za C ntaliko kubira munanga mu C kuvoyi nakwata code ezo nempulya nga njagadde nyinnanga C wayenevuga TDT C ene otandika okubala octaves yesookera ddala C ngobala octaves C ne lyokuddako endala naye C eyo ginasooka okukwata C evamu reggae era yosojikuba zono sozi kubyamu F oba D oba E nenga C eyo yanyamba nnyo nejjuka nali nkuba ngoma mu church eyo DCC nemwabanga mu kwaya emu eyalinga eyayimbanga mwenegatta ne banteeka mu maaso okuba naye mumpi ng'ate n'akalobozi katono nenjagala nnyo okuyimba era akalobozi nga nekataniko kazimba we wajja abayimbi abalala Crusade ez'ebiseera ebyo kati Crusade ezinjongera okuba nga zinjagaza okuyimba Crusade z'ebiseera ebyo zabeeranga z'amaanyi zituuza omuntu ezabanga nnungi nnyo kati mu Crusade ezimu ezo omwami omu n'ateekateeka Crusade yali ku munaku ku Kinya na Mpindi okuva wano bamuyitanga Pastor George Okule kati ngendo genda Crusade ate ng'ovudde ku byaffe binyi by'obunanga obutono yenga ate aleese ennanga zino ennene baziyitanga Trinity kogo yasokola bakogo yalinga enzirugavu kogo eyo ng'erina track 18 nga kwakolera track zonna nga n'otula ku computer ku Logic no recording track ng'okolerako track 18 ku kogo okwo nenga mafudde nze kati church eri ne tubasiibula 1998 tubasiibudde twegwase ku Pastor Okudi tuli ku gundi nabulagala awo atadde kanisa ne Crusade yali agikoze mu kisaawe ekya Church of Uganda ku munaku awo nyagala nnyo omusajja ng'akuba omuziki ng'ataddeko buno obuzinda babuyitanga bulane obuzinda mu kasaawe naye ng'obuzinda bulina amplifier kati obuzinda nga bukuba nnyo ng'ate butono ne ngamba musajja ono fejjukira tukuba ngome waffe ekintu alesi kiri advance nnyo avalanda nino ebintu bitabuse kati awo mwegaseeko agambe mujje tuize fene ekibinja kyonna nze Dennis Katoka ali London Benefi muganda wange Savio wali maama waffe bamuyitanga Mama Rose ali mu America ali Boston fenna tuze tugambe twegase ku musajja ekkanisa ekyuse oli mukwano gwange yali akuba ennanga Dennis akutte ennanga nange ntandikira ddala okuyiga ennanga olwo kyeki bakyusa ebikuba ebivuga system eze naye batabudde obwongo kwegomba kwaffe kwe kuyana kukiringa kugamba nti okuyana k'omutima gwange omusajja badde ovuga kagaali omwana n'alyoka aleeta zino pikipiki zino kunama nagamba yiyo onegattako obuuka bwisikagali n'ogwa kunama muganda wange kati awo twegase ku chachi tufukidde ddala bomugase eri chachi manyi chachi gye twava bakukkuluma kuba twali baweereza abali ba promisinga naye naffe tulaba nti kikiseera naffe tukoleki walijjukira nakubanga eŋŋoma nakola ki kati awo muziki ntandise okuguwulira ddala omusajja ono yalina ka studio nga nenge jakolamu ebintu bye ng'alina buno butraka machine ng'oteeka mu tape no recording track 8 omulundi gumu yanne wisanga nnyo ng'osobola recording track nodamu no recording ku tape enyini track endala no recording edala bagitanga track machine kati ngaddira track n'agizanya ku nnanga ennanga emwe ena floppy disk ng'akwata ennanga n'ateeka mu pin n'azingiza mu kano ka track machine n'ayingizaamu amaloboozi genna ebivuga by'ennanga track yonna ennanga bwe n'otuuzaako amaloboozi ne tugamba tumaze mukwano gwange Katooke n'atandika okulikodinga luyimba ku luyimba ate omukulu oyo jjawe kye namwagalako Pastor Okudi n'aŋŋamba ebyuma biibyo gomanyi yiga awo neetandika okuyiga ennanga nkogo kati ate agenze London akomyewo kye bayita Trinity ina screen okwatako bukwasi bwoti okwatako bukwasi kati upgrade ya kogo O1 FDW nengamba kati awo tumaze netandika okuba n'okudi tutambule ne muzeeyo okudi tugenze mu Crusades embale tugenze wa tutambule naye kata kwitu awo nange netandika okurealizing and recordings enyimba ne bano bannange mu mwaka 12 kyenda mu mwenda netandika okugoba kye bayita olukululo lwange
nga Seku Martin. Olwo erinnya lino lwaki twafuna kirowoozo gamba nti kankyusa erinnya neitoba amanya ganene agalala agati. Kati nze ate ebyange nze erinnya lyange nze Seku Martin. Eryengeye nze ndisalako nga ndaba liri panvu nnyo oteekwa oluyimba ku teepu ku gundi nti Seku Martin luyali luwanvu nnyo naye n'okula erinnya lijja mu bwongo Seku ate ekyanyamba liri musajja musabi nti okusaba okwanyambanga nnyo Mukama nenge gyankulemberamu okukolanga ebintu ne feva nenjiga ebintu kumbe Mukama ateekateeka olugendo lwange luno okutuuka nowentuuse kati era buli kimu ekitunulira gyenvuddeeyo ndabira ddala nga Mukama yali anteekateeka. Luyimba ki lw'osookera ddala okulikodinga? Oluyimba nisooka okulwalinga Lord we need to be with you. Natandika mu luzungu engeri taata wange gye yalina nga teepu ennyingi music era gwe mujidde nga alina teepu nyingi kati ennyimba ezo natandikira mu nyimba za luzungu country music Donny Williams ntandikira mu gundi mu Ken Rogers ntandikira mu Dolly Parton ntandikira mu abo kati ngenda tandika oluyimba olw'oluzungu lwalinga Lord we need to be with you. We need to be with you Lord, we want to care about you Lord, we need your love. Ze ntandikira mu ezo nenzira ku oluyimba naimba nga nyimbira Yesu lwalira Loro. Naimba nga nyimbira Yesu nzize carry everything to Jesus carry ekintu kikutteyo okuba nkuba olwo media tena ku attention ate bweziri media tiwali media ekitwalina kyokka radio zaaliwo mbale twaliranga Simba tiyete nabakujja CBS yaliwo yali nayo tenabo yali UBC ezo zaaliwo era nzijukira Fox okulabika ku TV twalabika ku TV yali ya UBC aho tulina Sanyu waliwo Sanyu TV yaliwo tulina Sanyu yaliwo eyo tulina WBS zero vanyuma KFM teyaliwo by the KFM teteba kujja KFM yali ni capital yali ezendo zebisere capital yali eze I think yali ezebisere ne kati okusingira da tuli ku UBC ngero okubirako ku UBC ebiseera ebyo kyabanga kyamagero tulina mukwano gwa feba muyitanga Pastor Nyakana LTV yali tenaja LTV yali tenaba kujja LTV ezaawo mu ezaawo ndo ezemu 99 yawo ya ne mu 98 yawo tutambula UBC 99 Mukama mpe ekisa ntandika ku recording ennyimba 99 wabeerawo ekibeerawo nti Pastor Imelda Namutebi atandika ministry eri wa ku bifudwe Mengo buli evening Sunday twabanga nokungana abayimbi yayitanga abayimbi bangi nnyo era funa platform twalina abayimbi nga Pastor Wilson yajjako gundi jasoka azeekawo ne platform azeneka step ke akubya kayimba kajero musajja teri amumanyi anenja kuyimbako mumpeeko nyimbe banange Pastor Wilson mugembe olumba banene fedi kube ekintu gotuukawo n'enkuba omuziki ne gutabuka kibiina ne kitabuka abantu bakufuwa ssente kati ebiseera nga tewali kusasula ssente nga ssente wobozze ng'oyimba ssente ezakubeezanga ze bakufuwanga ng'ebbaasa tenaba kujja sitayiro y'ebbaasa nti ate musumba teekateekayo ebbaasa ya mitwalo 3 oba 5 nga tebiriiwo kati awo ku bifudu kyatuwa platform era abayimbi bonna abasinga balule yali UK ba David Gundi bani bonna Africa Kirwana bonna awe batandikira okutandika okufuna platform ya gospel awo mujja mu gospel atandika penetrate kati okusingira breakthrough yange ennungi ejja wenna oluyimba album ya Siritia yaliko he lives awo 12 kati mba nyimba awo wabira omwami nandaba nagamba omuvubuka ono alina talent nakwata emitwalo 9 nantwala mu studio emitwalo 9 ebiseera zali sente nyingi awo tugenze mu Dream Studio padde ate kati aze n'okujja Tony Wozi Tony ngaliwo atandika Tony Wozi wali naye wali Washington awo ngenze nsanze Bobby Wine wali na agira abati akola ebintu bye gundi nga atera okujja ekiro bebe kulu najja nezowe ne bakuba omuziki kugambe kamiro naye nga amanyi okuyingirawo nga Dream Studio ekutengera watokoze ebimba ku Dream oba tokutoyimbye nengenda ne tusasula nze nenkola ennyimba kwaliko ennyimba zaali 9 album bayitibwa nga He Lives Jesus Lives Jesus No One Is kwali oluyimba olwokusatu olwa Siritia simanyi soke nkusala ekirimi oli eyo otudde okoze albamu yo ogitadde ebirowoozo byali ku nnyimba Siritia kyemmanyi yali olaba wamufuula oluyimba olwokusatu si yali main priority oluyimba olugenda okumpisaawo priority yange yali He Lives
Nenga tulina kirowoozo ekintu tunoonya limba lukuyisaawo. So tuwakapera ka he lives ako. He lives, Jesus lives. He reigns, Jesus reigns. No one is like him, and no one will ever be like him. I'm here, finally here, calling the name above every other name. Let me sing to the mountain and dance, dance the Lord Almighty. He set me free from all that used to bind me. Lead me to the place of joy and love. Let me lift his name above the skies, because I know Jesus lives. Going R&B. Hey, but it's R&B kati nga simanyi nti kati ate oluyimba lwa sirita lwatandika mu luzungu naye lwanze ng'oluzungu lwatya ne ndukyusa ndoze Jesus heal me, touch me, show me all your ways nga tuliyimba kuba nalina kabandi kange ebiseera ebyo ke nali nzimbye n'obuweereza bwange nga tuli mu kanisa eyo kati ngeno kula siritya kati buli lwe nagendanga okuba track sina recording naye nga track njikubye kuki kunanga ezo nga buli nkuba track ekifo kikyankalana nga bantu bakyusibwa ng'ebintu bigizeeko omusajja nangamba ka ntwale mu studio recording ennyimba ezo erufuluma weeruti bannaye nentandika tetulina no masimu ebiseera ebyo tetwalina masimu kati essimu yange esooka njifuna we nayimba ku Miracle Center Kansange wa Pastor Kiwewesi mba nyimba oluyimba maze okuyimba omusajja n'aveena ekisimu bino ebinene n'agimpa yalinga Nokia n'agimpa neŋŋamba leero luno awo bintu bikyuse ntandise ofuna amasimu layini ya mango kakati dindako eyo tugenze mu maaso nnyo njagala okufuna emboozi eyo siriti ono atandise okupenetrate omanya otya kwegamba kuba oluyimba olwatambula abayimbi abasinga most especially bw'okuba hit olumu owulira bulizi mawulire nti bannange akayimbako kafuuse akayimba kati ojja otofuna amawulire ago nti siriti afuuse siriti ate namawulire nogafuna gwe kasita namala ofuna essimu bwenti awo abantu batandika okukumbuza essimu yeeriwa nafunanga amasimu kumpi lunaku ujjangu owereza eno ab'embalala ab'ebusiya ab'ekuyima ab'eggulu ab'erira buli wamu ab'ekasese ab'erwanda kwegamba olimba lwatambula mu ngeri gyesaategeera kumbe wabangawo kifo bakiyitanga exizone bakiwulirako bamuyitanga Brian yatundanga tapes mu kibuga kati biseera ojjukira CD nga teziriiwo era ekyatunda zaali tapes kati kyetwakolanga abasajja bakubanga tapes wakuba tape ngabira abasuubuzi abasubulanga abe Masaka abewa era nga abantu eyo balindanga tapes zino mu kulinda okutagambika bwatyo mizigo gwangu yatambula abantu bagula tapes zange ezo ono omusajja yakola album ye yasala tape ye yes twakola buti omusajja yakola album otwamala ofuna master yaffe okuva mu Dream Studio netugireetewo omwami oyo kati ntuba na agreement nti nze natundanga tapes ezo otwatunanga ali ako percentage nange ndi ako percentage tape twagitundanga 2,000 oyinza okikiriza ekiseera ekyo naye 2,000 z'ebiseera ebyo kuba ajjukira amafuta lita yalinga 10 mu 200 kati 2,000 zabanga nyingi ffe twasasulanga fees emitwalo 2,100 so sente zabeeranga nyingi emitwalo 2,100 eja 2,3 je mitwalo nga 2 je mitwalo 2 jakakati eyizo kikiriza ekyo kati ate kwazalinga fees nga bakugoba ne fees bagubanga ningo zinoonya sente nga tezirabika kati nga twagenda nagenda ngokuyimba wantu nagendanga ne kibox kya tape era tubante ze tape nga 10 kati tapes abantu bazigulanga nnyo bwe banyumirwa obaguza tape bagulanga tape bili ngulanga kibox kiweddewo nga okuba ne music afanana bwatyo kyali nga kyamagero kati music ogenda okulanga music atambudde okuli abasumba b'e Masaka bakubira abe bakubira ne muno era okukola ekintu nga tekuliko Seku Martin yali nga nsobi nga nze mbeerawo omuziki ne gutabuka nga kuliko siritya sirija nafuka sirija afuuse sirija afuuse sirija tutambudde mujja mutokola video eyo demand y'abantu etabuka obagambe nakyati golimu bya video eyo etabuse abantu bakoze omusajja nangamba jana tukole video oluyimba nga nteekateeka ate n'ebiseera bino nti simanyi nti waliwo abaana abazinyi abakola oluyimba lwange Entebbe ewa Pastor Mutebi kati oluyimba luno siritya groups ezavangayo ez'abavubuka zonna mu ggwanga zakola oluyimba olwo ngeri ennyimiziko yange watukoze oluyimba olwo abantu bagamba kati kumbe waliyo group ey'Entebbe ngenda okulira twakola oluyimba ojjange ne mbagamba video mujje mubeeremu
nafuna musajja video ntwagikolera ku buno bu DVCam obo manyi obuteepo obuteepo bwa kamera kako buli mu kamera we butyo ne kana ateka digital buli bwabanga bwa tape omusajja ampisa akuteka kamera katona agambe tugende tukole video nga tugenda tugenze Entebbe tushootize video basabye mu Mayor's Garden tushooting demo video ne video kati Rwango naliko NBS yali mukama wachi mukama wabana abana nga abakulira aba dance group eyo kuva Entebbe era lugino kula mu video ya Siriti yali mate yakona yo yalimu yakona yalimu kuko tukoze video tujitutte WBS eze kubye video UBS WBS yaliwo yokayuka WBS yasooka okujjaawo kati nga yamanyi ringangeri abani nga kuliko ekirungi kuliko ono ogundi Straka n'abalala abaliko WBS ekubye video efuse bane nga netandika okutambula service z'abasajja service z'abasumba conferences abantu banjagadde kati nno abantu balibooza byakusaaga kumbe eno yali revolution namba ezizokola ki okuvatekinga jukira abalokole baffe nga tebakkiriza music yo yaggunda atuula mu mazina ekintu kikyuse abavuka bakwatibwa akavuka bakyusiza ekintu music atami era buli muyimbi yennaye nazze waba tayina bujira bawulira music bali mbyalo balima wala basoma bisinga ganzi kali gwe nawulira music wo ngandi mukyale eyo sinaba nakulokoka we unya nokunya music amanyiga music engege atambulamu botunula ebintu ebyo byonna Siriti akuba wajja oliyimba bali bayita wipolopoli banga wipolopoli banga yasooka olulu lwasooka luli kati wipolo yaliwo ninga tanafuna breakthrough bulungi wipolo breakthrough agifuna 2003 ngamaze okukola ki okuwangula award ekora award niyo yalinga munga akola ebintu kati awo akyusiza kubajukira afunye dance nabafunye dance ate nkiwa nti musumba yagende UK musumba okudi uyakomawo nasanga group yange eri set kati mu group omwe yajja abaki abana bazinya bamuzinira ekitwa bazo kifunamu kubikulirwa agambe musumba ono kubanga kati by then Jojo Okudi nawe mwaba dukole by the way ndowooza stiwali omulokole mulaya atandikawo break dance by then webe nasooka okulaba abaslidinga kati idea eno musumba yagina obajja wana alaba mu baslide okufaako bufi kati musumba jja musumba yali kuvadda nga kuba amazina agakuba Endongo era myaka egyo 98 99 twatambulanga ffenna ne tukuba iyo twalina Crusade z'amaanyi eyembale wabanga omusumba yatuyita nga Pastor Wanyama naye nga tukuba ekintu kyaffe nga tukuba ekintu nenze nga mubeerako ne mutusaba ne musabira nze muyamba ku kino nakiri nga tutambula ffenna ne mukyaki nga kuba n'ennanga kati okukyongeramu amaanyi we yakoma nalabanga tulina group kati group eyo already naafunamu abaweereza kubanze nali mubulizi wanjiri already nga nenge gyantwactingamu abavubuka abava Kasubi parents Kasubi manyi Kasubi secondary abavange wansi waliwo bagitanga bamasomero agali gatwetolodde nga bonna bagala kuŋŋanira mu kyaki yaffe kati muyajja abavubuka ab'enjawulo ate bakitwa bakola event endala n'agenda Nairobi n'akola video wakola video waliwo TV egi STV yali mu Africa yonna kumpi obakagambe Southern Africa ni East Africa STV obojjukira bagitanga STV eyo kyomukisa omulungi nge South Africa bagiraba ne Kenya bagiraba n'agenda ateekayo oluyimba lwa wipolo gemaanyi ago ne bakuba oluyimba ogenda otuuka South Africa nga amaze okufuna Kora Awards kwegamba naye nga 2003 nze 2002 nali ntandise okuba lokale wano akitandise okutambula kati olugendo lwa music lujja Siriti ono ojoletawo ensasage olimbo lwako n'endongo ya Yeesu 2024 kati awo biliena mbandi awo ndiawo ngendo kulya kona endongo ya Yeesu simbula kati kuba mwakafananyi nga abantu bali mu ggulu bakona omuziki mwana alyoka gusimbula bwati nga kiti kiwedde ekyo nenyingira studio dream ati kuluno engoma ndyoka njikwata muko jukire ya City ali mu bass nga monji kane mpulira njagala ngamba kanyingire mu kiringa kino nenyingire engoma nenjikwata mu netoka njinyweza netuka tikamu snare nenjidusa mu ne tempo nerinya negera ku 12 awo ni utawoni kona agenda okujja kono awo njagala tujje kono ono funa oti idea ogifunira ku ipolopoli bango ono nti engeri yali adduka emisinde kale nze motivation wajija nze by the way
music mukola ngeri jazzemu mutima gwange si yabira kugundi gundi yakubye ekintu ndaka ngene mu studio ngole nze nfuna funyi music kubanga nze bukisera mba nfuna rhythm buli kisera mba nfuna muziki buli kisera jukira mabega ko bifonga ne wipo lutanda jane ne siditya na ino limba lwa naimba nga nyimbira Yesu walingala nyimbira Yesu oyo naimba nga nyimbira Yesu kona nze simanyira uti anaba hiti kona ayingiddewo nkubye kona mu studio zinkuba byange bwe tukona mugulu ne betala bebuuza kiki byange byange ngendo duteekayo bwe nti ku radio abaane bagamba tukole video kona afuse kona era bana abalenzi bange abo ne lwanga mukona mwali lwanga gundi mwali muganda wange oyo Douglas abalishi Douglas wange ono wa Papa Party tulina ye tudde kona bundi singata nakuchazaako kuba yanchazanga ko ngaakyali ku record TV amanyi mwendi naye lwakuba oluusi kati ulusi twekumye no mpola ogenda okumanyi lwaki nyine ogenda okuvaayo ogenda Abantu ngwina kyobalaga si ate last year badde n'akayimba akagundi kubigere byo kubigere bakayimba kalongi kakayimba kati ndi muwete guno mwaka ogenda okufuluma ennyo mu media tofulumanga mu media nga tuwetesetese nga tolina musingi guno tolina musingi ate n'ekirala si kirungi biseera kubeera mu media okoleramu ensobi nnyingi nnyo sinakolera mu media yennyini esookukozesa ensobi esokukozesa ensobi lwaki bakyungi n'omanya nti bwogenda ofuluma olina ebintu byogenda okwogerera eri abantu bizimba abantu ebikyusa obulamu bw'abantu kiba kirungi naye bukiseera wobeera mu kintu nga teweewadde mu break wekanga otandisa okukola ensobi nga tomanyi nakumanya nti ensobi tubadde tukyali ku ndongo ya Yesu eno koneze video tujikoze video twagikolera ku TLC oba TLC ogimanyi wogijjukira ovudde ku watotawo wanuweyo bwe bazimbye akazimba akawanvu ala ku bizimbe awo wabanga TLC tutandisewo ekidongo kyaffe oluyimba luzene ngamba kitukolera n'oluyimba ngamba yita nitukolera oluyimba n'entebe netukolera oluyimba lufulumye alukola bamuyitanga God's image naye azze kati ate ekifaananyi kya God's image bw'amaanyi yakolera bagundi ba production bayita omwali nga Misa Kisimakula Eagles production yakola video zaabwe ankolede video efuse video kona afuse kona awo integrity nti why ebintu webitu bifaanana bali bataza okunnyaniriza bataza okunsasula tanisa okuwininga awards ntanisa okutambula kona afuse kona oyo kimanya ate oluyimba olwakuba okuva mu 2004 paka 2007 ate mu 2007 lwasinga okukuba ennyo kona lwe luyimba olya pa 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 te 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 ate kati ndikuba ne lubango oluyimba olupya twali mabegako ku awards nawangula award icon award ku Serena oluyimba lutandika omwana alusune no tantata endula lwanga bayiyemu gundi nsanafu ne bantu basituka ne bazina amasene ngamba naye kona atandise olugendo olukyuse kati n'ennyimba bbiri wentuka ku stage wembasi zikubye mbanga atayimbi soka siritya nenzirako kona ku siriti ono yayinanga akatumbu akasembayo kano kagamba kati kyekyo Yesu yajja kituufu wamagwe omusawo wabanga kawa wali Yesu ajula opasuka laba emizimu gikava emisa awo tenetete tindere tindere enyimba zange nazangalanga nnyo nti nayagalanga nnyo ziteekamu kye bayita climax luyini ngegirutandikamu nene lukyuka nelukyusa gundi kyusa position ne tempo nekyuka kati luyimba lwa siritya kati kona lwajjanga lwati lwajja kuva eno tempo nga yemu 12 ne lujja naye wano bwe tukona mugulu awo kukyuka awo endongo netabuka oluyimba lutabuse abaana bazidde ku luyimba abantu bakubye endongo etabuse mukirabo bagikubye neŋŋamba amiina awo nengera ati awo nentambula olugendo lwange bwenti kakati reaction tufune ku reaction ya family olutandisa ofuuka naye lwakuba nti kale ekyamu kyali kyawukanamuko nti temwalinga bano bakamiliyoni babobi wine nti abazadde beeraliikiriranga ate balwanidde mu bbaala celebrity life yamu nga abayimbi abalokole by then abaali ab'amaanyi nnyo yali etya obulamu bwaffe bwalinga simple nnyo obulamu bwaffe nga abantu bemanyi bebagamba nogamba nti oli celebrity nga bwetubirinako batwali mulamu bwa bulijjo ng'abantu bebakirabanga actually ntansi ekiralizing emyaka tigiringa 5 emabega nti obulamu bwe butyo bwali bulina okufaanana naye nga ffe twalinanga empisa engeri gye twogeramu gye tukwatamu ebintu ng'abalokole ekyo kyatuyamba ennyo naye nga obulamu bwaffe bwabanga
very simple nga very simple very humble kuba ffe twakitwalanga ministry kabiri bya celebrity biyingiddemu kati abaana b'ennaku zino kubanga bo bagezaako exporting ekiri eri but kutambulira mulamu bwa celebrity which is not bad naye oluusi kiyinza okuconsuminga n'olosing out on a bigger picture on a bigger picture ate n'okuinvestinga gye birimu gundi live stream media or enough concentrating on Facebook or what they semaya gunde videos what they windows what they ntikati actually twogere ku system ya music owa ebiseera byamwe ne music wakati oza church the music wakati okubera ngali so expensive anti kati music wakati owaluli media zali ntono nekatebeza media ina media zinga 10 chokofulumiza olimbo yagala lukube buli wamu atuyagala kwatyo mu weeks 2-3 which means that you know kutola sente ezo woteba ngafa balina mindset ya fenti olimba luba bulungi lujja kuzannibwa sina nsonga ki nzirukanga begabe buli omu mu sente olimba luzanye katulaba katuyimba nga kubigere byo sina guna nimpadeko sente zanye oluyimba ne kebisa olusangayo kugundi NBS olusangayo kugundi olusen TV olusangayo kugamba olimba oluzanga ne bukalango ne bunyiza bukalango ndongera kwa bakubambala mbala nako nalo lumanyindo mbala nako oli ngendo gule ekintu muduka erimu omukyala mukatuli kyangamba gwembala nnaku gamba kikwewunyisa nti music waba omulungi just give it time ajja kutambula kati enjawulo eriwo kakati nti abaana balina pressure nyingi nnyo ayagala olimba lufume ayagala akwateyo bamuyite atandika okubagamba nayinza okujja okuyimba mu mpaaka kadde obukadde obubi ebatunda ennyo sente naye neerabira nti olina okusobola okuzimba omusingi nti omuntu ajja kunoonya waba ddala ng'olina value eri attach to you olina ekintu kyokoze ekirungi yes kakati oja tuwuliraawo waliwo oluyimba wakati ate olwali olw'omutawaana lwe nakolera video naye tafuluma bulozi nyoka oluyimba lulyako bulozi nyoka leka zinyoke ekiri emagombe ekyo kikambwe awo nyimba ku lutalo olwaliwo wakati wa Kristo ne Sitaani nga Kristo amaze okukka emagombe bamukomeredde amaze okufakiridde emagombe abasinga tebategera kyaliwo kati nga njagala mbongo bwange abantu bawo kubikkulirwa olutalo lwali lufaanana lutyo kati ntandiko ndeeta olutalo mu luyimba banyumiza ebyali emagombe bali lutalo ko kaali kayisanyo Sitaani n'emizimu gye bakimanyi nti olutalo lwabalema babiveeko Yesu bwe yafa basanyuka yali pate magombe bali mu kudigida bakoba endongo ng'emizimu egimu gigamba tukamaze wayita wakabanga kati oluyimba olwo obwongo bw'omuntu nali nkoze video era ndigikola kubanga nija kukola video nga tuli mu ring Yesu akuba Sitaani naye nga bapakati bwati nabuka mubanga mu slow motion n'agenda creativity ngamungi Seku Martin generation eno giraba abayimbi ba gospel bangi nnyo regime yamwe yonna okuviira ddala kati gwe mu industry ya gospel oba mukulu Pastor Wilson Bugenda naye regime y'abayimbi mwenna abaaliwo by then essaawa zino mwenna muli basumba Seku Martin yandibadde nga gwe omu ku balina kanisa ennene actually ekintu ekyo nakibuuzaako ne Joseph Ngoma ne ŋŋamba nti lwaki walwawo okubanga tolina kanisa okuba kwegamba okubanga gwe oweereza naye ng'ate Seku Martin omuwulidde ku worship house Sunday no abadde Seku Martin omulabyeko ewa Pastor Robert Kayanja omulabyeko ewa ono kijja kitwa okubanga gwe twakola nteekateeka eyo kagamba kaŋŋambe nti nze ng'eŋŋambye nti ndi evangelist ate ebintu byenjagala bitwala obudde bizimba ate kye nayiga mulamu bw'ensi eno tokolanga kintu ky'otalina mu calling abantu bangi batandisa amakanisa nabo batufunye abafere bangi lwaki nti ekintu kyakola takikola nti lwakuba passion ye naye akikola lwakuba alina kyabala kambali wano mpitewo kanjire bwenti wenkuŋŋanya abantu ne bakuŋŋanya ne mbajjamu ekimu eky'ekkumi ne nkola bwenti ekiweebwayo ne mbalimba bwenti kama tufunye obuzibu mu kanisa ya Kristo nti ate kakigenda tutwalira emyaka mingi okugogola omubiri gwa Kristo ekkanisa kaŋŋambe olw'abantu abatuyingiramu nga balina ebirowoozo ebitali bya buweereza oba nga tebayitibwa mu kintu ekyo kiringa abantu bangi abatandika nga tukoze music bandaba enzinyi nayagala atandika kiyiye nganze naye nze weekanga nti ekyange yali calling ate kyange era ntandika okikola kiba kyange kyolwa nkinywereddeko naye ate evangelism sirina kuba na church kyolwa kati nina obuweereza
ngenda kubandi ndi masomero ndi universities era nawe ngenda okubeera ngenda teeka kituyita worship ministry nga tubayo ne music waffe n'ebyuma byaffe na buli kimu kyonna nga kirungi mataala stage screens mabega omuntu najja abeera mu kifo nga kirimu music wa worship okutendereza ne music wa bulijjo okukobeera okusaba naye nga si Sunday service naye ngeri nga fellowship some music fellowship kind of kyendi mu kuzimba ne si church nti kanisa kubanga nze obusite bwakuba musumba omusumba alina okuba ne qualities ezize alina okuba nga atula wansi n'agumiikiriza n'awuliriza abantu oba nayagala abantu basumba nze ndimu evangelist nti nja kuteeka no crusade kunganya abasumba bagambye endiga ziizo abantu baabo balokose mbatwale mbasumbe kati abasinga bakiyingiddemu nga si basumba aba business people kuba uliyo kanga yalina kubeera apostle ne ata asumba yalina kuba kino asumba olw'embeera ayagala abeeko kyatetenkanya which is not good kiba tulina abantu ab'ekiboggwa abamu ate nabo abaleeseemu ebintu mu mubiri gwa Kristo oba mu nzikiriza yaffe etali ntuufu lwakuba tebayitibwa kukola kintu ekyo. Okay, kakati tunyumya ku legacy kubanga bwe tuba twogera ku ba celebrated gospel artists mu Uganda tusobola kwogera ku basatu abasooka nga temuli Seku ne Pastor George Okudde mujja mutuuka ekisira mubula wajja Joseph Ngoma wajja Wilson Bugembe Judith babiri ajira mu jimu eyo oba yajja Judith babiri ajja nammwe yaliwo nga we muli nje tanaba kujja Judith ajja mu 2000 zaawo 3-4 kumanya tambulako naye nga atandika tutambule nake muyibanda tugenzeko naye mbale tuyimbyeko fenna tutubbeko mu basi fenna awajiraawo n'akayimba akayitibwanga sibera nange yitandaba kujja wakayimba wampambatira mukama mpambatira ng'atera okufukamira n'asinza akayimba ke omunda ate agenda okukola n'oluyimba luno lwa beera nange nze omu yateekateeka ebyuma byonna nakivubu mu kubeera nange launch abantu bwe bakuŋŋanira abangi tetukolako ekintu ffenna kati ajjira mu kiseera ekyo ate ne muganda wange Wilson Bugembe naye ajja bajjangu ku lusozi gye twasabiranga namwanirizaako najja netusabako ffenna ne tutambula ffenna naye era ebiseera byatandise okukola ki okupiikinga ngakuba ye ate kuva mbuto yalinamu ekyobusumba ng'era ayagala nnyo okuba omusumba okubuulira olwa ne music we bampitanga lya era ngeri ajjuddemu obusumba era kyobula nti akitambuzizza bulungi nti era alina obugumiikirizo obwa obukisumba nze namugamba nti ebiseera ebyo akuba naye kati